Otubuye ne kubyakugwako kwa sigogo bisoso kubanga bigwako amanya gangenze kawa ya Isaac. Gangenze kawa kasita no masita. Na kabejuba natonye last night Saturday on the summer. And I'm someone from the States. And my juba show, you are coming new. I was the first artist here that would do in juba never dance. I went with my dancers, I was #1. Then secondly, I did a live band show in Juba. So Nakola show be the Emmy live band and the other was with my dancers. And shows are very successful. Kind of project video of stage, but still natural to challenge a very big challenge because either way I'm beautiful. Yeah. Either way I'm natural, I'm an African, so every news one see. Era nsigala nze kawa kasita ate tekikujjaako mbewaze performing because that is art. Envi ne bwokutukenga to envi ne bwezigwako you go with the flow because when you're on stage you're not got to because that's why you put an artist to create art. Okay. Yes. So basically bakuyisiza batya abatugamba abantu abatwala eyo bakozesa drive yoke banga show tu abalala bangi abayimbi bagenzeeyo ne basobola okuba nti no basala aba promoter beera babeekokola babawunya olusu gwekyo kyabadde kitya? Me given the person I worked with Willy Entertainment and Voices and Beats together, my show was well marketed for. They marketed very many months before I came through, and he can testify to that, but he will brief you on that. But they marketed really well, thanks to Willy Entertainment and his team and all the artists in Juba because they all were in this kyekimu ekya because show yange Willy was ye promoter yategeka show n'abayimbi b'Ejuba n'afa okulaba mbuno bonna mbamiitinga nembategeera nembayiga okitegedde. So it was yali very 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 well arranged. Even the artists abali bansubira mu Juba no bali banyamba okupushinga concert eno because I think ono mwami yategeka bulungi ebintu bye. Yes, it was a very short yatusala yali very good. Na meeting our Juba artists banji and I look forward to working with many of them right now and it was a success. So I can say tugende ku kyokuvaako wiigi abasinga balowooza oba kaali kabadi tu abala balowooza oba weekubako enjawulo enviiri wayambala za layisi sikitegeera kabadi kyakaali sekubako njawulo bannange enviiri saazijjeeyo gye mwogedde sijja kwogera eri erinnya naye nga saazijjeeyo nabye enviiri zange nazijjeeyo sekwogera wanikwa naye mba musudde akatale naye nga nazijjawa muntu ate ambi bujo yampa enviiri zange but ku show I think nakozesa amaanyi mangi and what the video gye mwalaba it's not teraga what ekyalawo exactly just because video yali mpanvu nnyo nitujjasenga posting nibakatingayo katini boke bakola ki ke bapostinga ne video yagwanga nkyalina makati ga luyimba ne performing okumalako oluyimba lulamba nga sina video kutenga ze kutebesti ku lugoye lwange okitegeera. So in finishing ne mmala bwenti nentika wansi omutwe gwange so the audience nature nelowooza mukyeka Karole tagenda situka kuvaawo because bali balabenga they think I was embarrassed. The whole audience froze. Went to one see. And I had nothing to do. I had one more song on stage. They have to get up show Njimaliyo. Nenstuka. Nenzjay wigi yanjali pute kulugoye. Nenjitereza. Nenjisa ku mutwe. Show negenda naso. So tekali kabadi. Tekali kabadi. Cha happening by mistakes. Sija kulaga video ngebiri zivaako because nja kwanyaganyo okupushing it like as though I'm embracing it. But what I'm embracing is the confidence I had in getting up from down there. Nenze mbiriza yankumutwe nenkuba concert eyo nenjimala. Okay, twogere ku the honey men of Juba. Kyali kitya because vinka yewe yatwalayo obwanakawerebe abasinga ne batangezaako mu kwasaganya ye n'abasamba nawe style yemu gye wabaddemu dress code yemu nga wabadde oli gwe abasajja bakuyisiza batya? Ne bakimbayise ekyo kyobayise bambi tebali ekyo kyobayise ekiriwo sijja kukyogera bantu gwaganye ebyononese naye bambi bafaani bafulum bagetinga carried away nga balabye omuyimbi nalyala nga akwagala nnyo but from what I know from Vinka's experience the promoters bayiga ekyokola because
after Vinka left, nagenda ke Juba. But I've been to Juba twice now in 6 months. So nagenda yoko, and I just went back this time. But both the shows that I've been there, the promoters get me bodyguards on stage. Bakwa bodyguard, then mu maaso ne balayininga wa basirikale abakute mundu. Lwaki wegutoguba? Because love ebera nyingi from the fans. Baza utamanya how to control themselves when they see you. So you're supposed to control them by just saying them, just know I'm doing what? I'm watching you. So I think nobody surprised with what happened to Vinka. So now they are cautious. Bakogulambo na bodyguard ku stage, bakogulambo na security masogo, bakogulambo ne fan no abaze. Bamukubo obuso like tukulaba. Whatever you're doing, we are seeing you. So I think every artist now should be very comfortable ogende Juba because the security there is really good. Tuogere ku COVID situation kirabika Juba ne Mutukula obudde buno ezifuuse center ya music w'abana Uganda. Juba Mutukula muyimbi wabatali Juba abeera Mutukula. Reception eri etyeyo and two olowooza COVID asinga luma Kampala than cities ezo. This COVID thing, me I would say is political. Nze sijjaga mambo ba COVID aluma be Kampala oba aluma be Gulu oba aluma be Masaka. COVID just finger for abayimbi basalawo batuumuze tubeere wakati tuwule, and then we just have to look for ways to survive. And then of course tulina okwebaza abantu bapromota batwala mu ezo other places nga Mutukula nga Juba bebale nnyo okutulowooleza okutunonyeza where to get money from outside that country. Kintu ky'amaanyi they should do it for every artist in Uganda. Whatever, if you see any artist in Uganda who is working hard, please get that artist, take them to either Juba or any country outside Uganda and make sure they get some money because artists are actually struggling to survive. And yet they have, because they work but they are struggling surviving because I believe the COVID thing is strictly political. And I know that for sure. Jajja mwami ajja ku school Friday. Ayagamba kagwake ketonya ajja kugula mu January naye we tuogerako naawe gw'omukwaba balaga nti nno wakowa okusaba okututa. Kiki omusaba ogusembayo singa ajja ku Friday? I think Jenko Musaba Jakomogamba Sijakuta. So I think it's best Neme Musaba Lozent Namuvako and Nagalina Koleche and because we cannot Air Force but Rukumpina Kuba for saying a national anthem. Everyone is saying to tell, and we're the only ones that are actually crying. Other sectors we are affected and we feel sorry for them. Nataba Singaba Solo, Tuka to say, Nebagama Katiba good deco partially. I tukyali ku lockdown ne bwogenda wali okukola osanga nti poliisi nze bantimbako somewhere eyo poliisi nakusinaga nomano ojja nina kutwala kitali okitegeera naye ate nga bo basobola okutegeka show one recently bonga government neze poliisi ate nga poliisi yekola ki yebakuuma neze bantegeka show sama poliisi negamba wojja ngina kutwala ekitali. Okay, tutunula bulungi mu video eyo gye wapostinga ogwasooka ssente wazibalekera ogwokubiri wataddewo ekisero n'osolooza. Were you that broke? Ekisero tewakiraba? Ekisero nakiraba. Ne like I said, this time nagenda ne baddansa bange. Okitegeera so Simon Yaava, the general manager of Voices and Beats Records. Okwogera ku kivulo ekyaliwo kye twategeka Voices and Beats ne Well Entertainment e Sudan kyali successful nga omuyimbi bwagambye ne promoter nga bwagambye ku side eyo kyali kirungi era tusuubira abayimbi abalala bangi bajja kubanga bayita mu mikono gyaffe nga tulaba engeri gye tuba connectinga kuba as Voices and Beats and Well Entertainment we look at opportunities.
however much Uganda tukyali ku lockdown waliwo opportunities eziri beyond Uganda. Abayimbi ekifo ky'okubeera nga basabiriza tubafunira opportunities ezo bafune ku ssente obulamu bwabwe bukyuke bamanye mbuno out there abayinza okuza government tebafaako naye waliyo omuntu ebweru abalowoozaako era abakolera ng'ayagala babeere bulungi bave mu mbeera ey'okwekubagiza n'okuba nga basabiriza. Ekivulu kyali kirungi era tusuubira abayimbi abalala nga mukulu w'eri bw'abagambye mu February tujja kuba tulina abalala be tutwala even beyond February whether government ya Uganda eguddewo oba teguddewo opportunities nyingi nnyo eziri beyond the boundaries of Uganda. Gwe manager wa wano weewaawo namwe mulina abayimbi abamu batwala abaffe tugenda batwala naye omukisa bwe guba guzze omanyi kisinzira ku market eriwo essaawa eyo kuba kati tulinayo ne concert endala abamu ku bayimbi tulina Rise of Us tulina Shim Mwanje tulina Voltage Music Kent and Floso opportunities weziri however much tezaali Sudan neera weziri era babadde tuzikozesa okubakyusiza ku mbeera yaabwe n'okuba nga baperforminga.